Wow, wow, wow. Kasweetaate. Charity, oluusi ebigambo biseera okuluma okusinga embooko. Naye njagala okukakasa nti ebigambo byonna ebiriva ewaffe biribeera binyuma era biribeera by'amakulu, biribeera bikusanyusa okukira embuuto. Nkimanyi bagamba atamusuza ya mutende eggonjebwa, naye njagala okimanyi ne bw'oliba osula mu ddiiro lyaffe, ne bwe tuliba tusula wamu, ne bwe tuliba tuli kimu, ne bwe kiriba ki, tulisigala tugamba nti Charity, laavu wa mami, amasima gali nsi, oli waggonjebwa. Kiruma nti gw'omenyera ku nkejje ate waalya luti. Naye njagala okukakasa nti ffe tetufuddeeyo, tuli beetegefu ogabana naawe buli kimu ekyaffe mpaka ku ssaawa esembayo. Ekyo tukakasa. Era abadde takimanyi, buli wowulira erinnya Charity laavu wa mami, njagala okimanye nti wabeerayo meeja ayitibwa Daddy's Girl, era wabeerayo kopolo ayitibwa Jack Mary Hope, naye nga kyerabidde wabeerayo omudiribada ayitibwa Vian 256. Era abo bonna bw'obalaba manya nti waliyo kadeeti nannyini ssanyu atazannyibwako ate eriggyibwako ayitibwa Mariam Joy. Era nga kakasa otuuka ku Charity laavu wa mami, kiba kitegeeza nti olina kusooka kuyita ku majaago. Era kakasa nga ebisigadde ku nsi biyinza obutaba by'amakulu nnyo, naye njagala okimanye 28 ogw'omunaana oli aba asaaga. Ne bwe tusiiba nga twebase, ky'obumanya sigenda owera 6 bepa, ffe tuba twasituse dda ng'emizira ng'ogasseeko n'ebivuga tubyebagaze okusobola ojaguza amakyali bwago kamaama. Happy birthday Charity laavu wa mami, okuva eri abasinga mu basinga. Tukwagalisa amakyali bwagakyasi okubeera amasufu, era tukusabira kisinga kamaama. Wow.